kale ku celebrity track extra y'ekyo gamba oti omulungi atulaba nze neekwata ku kamera nze yaganya okunkwatako naye nze neekwata byonna nabisoma I report neekwata ku kamera era buli kimu kyeseetinga naye ng'ogamba oti omulungi atulaba olunaku olwaleero wano Uganda kasana kanyo mpola ebitundu ebiranye wano mu kibuga Kampala naye abali ku papazi ekyemisana kitambula mpola bafunye ku kyenkya olwaleero mwebale kufuna ate nakufuna saba Mukama Katonda abeeyo kyakuwa twagala obeerawo enjala ng'ekuluma ate otunyiigire naye nga tubaniriza mwenna papa sport emakindye ow'omusiime Mesach Ssemakula omubwati akuba ekivulu Serena neewuuma Maria Flo neewuuma byonna nebikubanga byonna bikwatidde wamu weewaawo olunaku olwaleero kinaajjukirwa nti wetwali ku Serena kuya papa ya Serena papa Mesach Ssemakula 46 bintu bingi ebyabeerawo abantu mwe bali kujja kutuwagira lunaku olwo nakuteekayo amaanyi ne mutugamba nti papa ate asaanidde okuba nga asiimibwa ne musiima nga kyali mulamu lunaku olwo sho ngegenda mu maaso papa yali ayimba wakati mu sho n'agamba nti nina mutabani wa oba yandibadde kojja wange omwana mulenzi abaddewo era onoowulira nti dayihadi w'omuyimbi kino kitugenda okuwola olunaku lwaleero kigenda tulaga badayihadi bamwe mubayamba kyenkana ki mubasiima kyenkana ki yavaayo n'asiima mwana mulenzi Bukenya Majidu bwe yawa pikipiki mu show wakati ngegenda mu maaso ng'okoma naffe abasimba automotive n'amuwa ekituuka kino tumanyi lwaki ebigambo yabyogera naye twagala tuwulire essanyu lya mwana mulenzi musanze olunaku olwaleero atubuulira awulira atya kubanga papa yamuwa ekituuka kino n'essanyu ndaba simayiro evira ddala eri e Masaka neekwata ebuddo wakati awo paka mu Katonga ogamba otya mwana mulenzi ndi bulungi ssebo obulamu buli butya obulamu bulungi ssebo amanya gato alinnya Bukenya Majidu senior promoter Big Media Promotions Big kigwayo nti Bukenya Majidu Big Beauty King kitegeeza lwaki wakyetuuma erinnya eryo wanone yali ntuuma na butuumi nga ndi muto nagamba Big ne bwe nakula ngenda nanoonyereza Big ne kitegeeza Beauty King nogattawo ebibyo tugendera awo naye nga erinnya nze Bukenya Majidu nkola ne Big Media Promotions ekampuni yange tulanga bizinesi z'abantu emirimu buli kimu kyoyagala ensi ekimanye Big Media Promotions weri kuno ejja kukumanyisa ensi ku mulundi guno tuli ku nsonga ya papa Mesach Ssemakula twali awo sho yabadde ku Serena ne bagamba nti balina otuwa munamukisa naye naasero n'agamba nti kinene kakiwe Bukenya Majidu kino kitegeeza ki oli Bukenya kitegeeza nti omuntu yenna bw'okola obulungi nga otaddemu n'obugumiikiriza ng'otaddemu n'obutalaga nnyo mu lulu gwa ssente mu luvu gwa ssente otuuka ku buwanguzi kubanze nanze papa ndooza emyaka mingi sigimanyi na muwendo naye nga siri ku musaala nti oba ansasula naye nga nze mulanga bulanzi nanga shoze nenanga enyimba ze nenanga papa sport kati ebintu byonna nti bw'oteekamu obugumiikiriza ate ng'okola bulungi n'obwesigwa omala n'otuuka ku buwanguzi natuukako nti mu bantu bonna bonna mu nsi yonna omusiime naye yasiima n'asiima Bukenya Majidu olw'emirimu gyenkola papa omutegeera ddi omumutegeera obulungi n'okumwagala mutegedde emyaka ndooza kati giringa mu 15 plus lw'endongo yaabwe yannyumiranga nnyo eya Eagles Production era ntambula nabo ebintu byawe mbeerawo nezijja nga mutegeera mpola paka we natuuka ne musemberera mmanyi obanga omuntu omwagala kiba kirungi naye okuba nga akumanyi okusinga obeereyo ng'owaana omuntu gundi oyo naye ng'ate ye takumanyi neneyo nga musemberera mpola okutuuka bwe yantegeera nange ne mmutegeera naye ng'ebbanga lyo liyise nga nzija tutambula naye nanga show zaabwe nange ennyimba ze era waba alinayo akapya Bukenya Majidu kamanyisa abantu nakateekayo naye nga nkolera ku bwereere mwoyo gwa ggwanga omutima gw'okukolera obwereere gw'ofuniramu wa abasinga bagamba nti nkolera bwereere omuntu yandyebuuza lwaki olw'okukolera bwereere liba ssuubi bw'oba n'essuubi nti buli kino kyenkola mu maaso eyo kijja kunsasula
kyobula kyekireetawo omuntu okukolera obwereere nti oba n'essuubi mu maaso eyo nti kino kyenkola essaawa yonna yonna kijja kunsasula kuba buli woba okola ng'okola ekintu nga kirungi ensi yeeba ekiraba era ensi yeeba esiima nti oli asobola obutakusasulira obudde obwo naye mu maaso eyo akusiima nti kati nze ebintu byonna bye najja nkola singa papa yali yansasula oba nampayo omutwalo oba mitwalo ebiri nandibadde situuka ku kkula lineeno naye obugumiikiriza okuba n'essuubi n'okukola ennyo kikuyamba kuba yo buli wokola ensi yeeba eraba buli kyokola era emala n'ekusasula. Oluyimba sirukadde nnyo naye ng'ate lwensinga kati okwagala ennyo baluyita bwagambo n'oba oluyimba lw'amaanyi nnyo nti lukuwa essuubi muli eri naawe kennyininyini n'ogamba essaawa yonna yonna Katonda essaawa yonna aggulawo enzigi bwagamba onooba teri agamba otoobe bwagamba onaagaggawala teri agamba nti toogaggawale bwagamba Bukenya Majidu kati atambula atudde nange kati ntambula ntudde tambula ntudde kye nali sitasuubira Mukama wa buyinza nti oluyimba olwo ne tumutendereze ankutendereze ssebo ennyimba ezo oba oziwulidde naye muli wennyininyini okakasa ddala ddala nti kituufu Katonda akola ebintu bye mu kiseera woba tosuubirira kuba nange nali ku Serena awo nga nyimiridde n'amabega awo nali sikisuubira nako ne ngenda owulira mu show wakati ng'erinnya lyange lyatulwa Bukenya Majidu ng'ensi yonna yonna eraba owulira otya ku essanyu lye nawulira awo lyali ly'amaanyi nnyo nali kubanga nali sikisuubira era kyobula erinnya yaliddamu emirundi ng'esatu ku gwokusatu bwe nakonfamingira ddala nti yenze Bukenya Majidu gwayogerako kuba nali sikisuubira era essanyu lye nawulira awo lyali ly'amaanyi nnyo naye nga byonna nebaza Katonda atukuuma okusobola okuba nga weetuli n'atusobozesa okukola bye tukola mu mbeera yonna mwe tubikolera era amala n'atusasula era musigiramu ekifaananyi olwo papa alinye ku stage ayogedde erinnya Bukenya Majidu buli omu yasooka n'agamba kojja wange n'ayogera erinnya Bukenya Majidu nawulira essanyu ly'amaanyi nnyo muli mu mutima ng'era bwe ggambye nti mu byonna ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama Katonda kuba yakola ebintu ebyo ffe tuba tetubisuubira era ndikojjaawe kuba abamuzaala mukadde wa Ngabi ate nange nze Bukenya Majidu neddira Ngabi ate nekijja kyesanga nti ate nze maama wange mukadde wange anzaala Ejjeni Katembe Lugave kati awo kitegeeza n'emisaayi guli gusika nga n'omukisa nagwo bwe gutambuliramu naye nga nawulira essanyu ly'amaanyi nnyo era nali musanyufu nnyo namusiima era ebigambo bye namugamba awo nga byali wakati wange naye we namugwa mu kifuba awo nga natuuka ku stage kuba nali mpulira ekintu kye nali sisuubira nti kirituukawo ebbanga lyonna lyonna lye mmaze nga ntambuza bigere nga ndabira ddala ddala omusiime naye asiimye Bukenya Majidu atambule ng'atudde yo piki wali omanyi kivuga piki nali manyimu akatonotono nga bajaaji ezo nvugavugamuuko naye era nti omuntu oba n'ekidduka nga kikeera gw'okyeyigiriza kati nange eno nze nagyeyigiriza era ngivuga mu mpolampola ntambula nayo mpolampola nvugamu nayo mpolampola sofa biri bitya bwe wafunye ekidduka kino ekisooka erinnya lyeyongeddeko erinnya lyeyongeddeko kuba kati buli lunaku ndisiivinga message za congratulation buli lunaku omusiime mutwebalize okusiima erinnya lyeyongeddeko okumanyibwa n'obulamu bugenda kati bukyuka kubanga omuntu eyali atambuza ebigere nga takisi onoonya najjiddemu eriwa nga tokyagijjukirwa gyosanzeewo gy'olinnya nina omuto muwanvu mumpi nina omwanvu n'omumpi naye kati nange nsipaakinga n'ensimbula eyange n'entambula nti akasumuluzo kawuuba otya nga wakapaakinga kasumuluzo manyi muntu ng'apaakinza ayina engeri gyawubamu akasumuluzo katambuliza wano eno okulaga nti naawe otambula wanika naakasumuluzo katambuza otya
katambuliza wano bwetuti nga wakapangira buli omu n'amanya nti ki oli wa kidduka ate kati kaakano kalinga na kammotoka era oli agamba opakinze emmotoka tekalinga kabbajaji si kabbajaji kammotoka era omusiime mwebaza mu byonna mukama nsaba muwa omukisa akasimuzo bwotyo bagamba omusajja apakinze emmotoka naye nga pikipiki gye mpakinze neebaza mukama katonda olw'ekisa kino kyatukoledde nsaba papaazi mukama agiwa omukisa ebe nga ye restaurant esinga mu Uganda omusiime Samisa Kisemakula musabira mukama katonda amuwa omukisa amuwa okuganja amuwa obuwangazi amuwe buli kyeyeetaaga buli kyawulira nti akyetaaga mu nsi eno akimugabirire 100 ku 100 olw'omutima guno omuyambi olw'okuba nti batono abasiima bangi batusiima tufudde era bangi abavaayo ng'omaze okufa n'akusiima naye papa Misa Kisemakula yansiima nkyali mulamu abo batono nnyo abasiima abantu nga bakyali balamu mwebaza simanyi bwe nsobola kumwebaza naye ekigambo kiri kimu nti mwebaza yeebale nnyo yeebale ddala mukama katonda amuwa omukisa n'obulamu obulungi ku kyalo okwo kati bakuyisa batya bakati ku kyalo obanga kati oli sereebu okolagana ne papa yakuwadde ekidduka mu kivulu ku kyalo obuyinja kiri kitya ku kyalo buli omu ansinza kati aneewuunya n'okuneewuunya agamba yegwe Bukenya Majidu gwe tumanyi owaliyo Bukenya Majidu omulala naye nga yenze Bukenya Majidu omusiime eyasiimiddwa omusiime Bukenya Majidu ali Bukenya Majidu omusiime eyasiimiddwa omusiime Misa Kisemakula owa Papa Sport Makindi wano mujjeko Makindi mulye emmere yawo nnungi Papazi buli kimu weekiri emmotoka ogipaakinga bajooza nga wali bw'olya kammere nga nayo bepaakinga ano kaddigi kange abaana ne bakayisaako amazzi nga wano bw'erya ku mmere Papa Sport kifo kirungi nnyo buli kimu weekiri bw'ojja obeera comfortable emmotoka yo bajooza nga wali bw'olya kammere ab'ebivulu ebiri basoja n'otegekerawo buli kimu weekiri akubuza ekino olunaku lwe wafuna piki eno wafuna ku fulo weebaka nebaka ng'olwo weebaka otya abamu nnyumba babeesiga otya wagisuddawa ye sijja kuliima nti kwolwo nadda ewaka kuba navala etyawo Serena twavaawo awo ssaawa nga 7 era nagivuga direct ne tugenda ku kulanga awo ku masengero awo yasula masengero gye tukolera ku terefayina awo we nagipaakinga kuba nali siina wensobola kudda walala ne ngitwala ku masengero awo nempozinga awo ku CBS mpaka ebwakya owa wawulira nga toli seefu nakutambula naye kiro nakyo kyalimu nti abantu olwedde baali bamaze okundaba ensi yonna ng'emaze okundaba Bukenya Majidu ate olwedde egenda okundaba nga olwedde ne bulandi weeri olwedde abantu baali bantegeera era navaawo awo ne mukwano gwange bamuyita Shakulu ali awo ku CBS ne tugenda awo ku CBS napaakinga ne bukya Saturday nentandika gibonga nga bwenjiyiga Saturday tandika bonga nga bwenjiyiga olwewako gituusayo saawa meka ku Saturday ngituusayo saawa awo nga nnyawo ntuuka ewaka era omukyalo olwamugamba nti papa tuwadde piki yakuba enduulu wali omulese waka yali asigaddeyo waka yakuba enduulu nasanyuka nga takikkiriza nakikkiriza nti nno ki nti yalinze nti nali ngifunye yali tanamutuukako nti yali tanabagatuukako kubaala shote yagimalaako ate nti bagingabira she n'atera okuggwa yali tegannamutuukako era nze yagamutuusaako baali basanyufu bonna era abantu bonna basiimu banesiimirako nga bagamba kituufu kyali kikusaana ne bali maa ne taata nabagamba taata namugamba ne maa ne mugamba era bonna basanyufu nnyo olw'ekirabo kino eno omusiime kye yasalawo n'asiima Bukenya Majidu n'akimpa basanyufu nnyo era buli omu aŋŋamba mutwebalize omusiime mutwebalize olw'ekyo kye yakola ensi yonna kyetagala okugamba papa ensi yonna nsanyufu ku lwa kino kye wankolera era ensi yonna nsiimu ng'obubaka tubulaba ku Facebook konna buli wamu vidiyo etugitadde abantu bonna beebaza papa nti kino kyewakola kyamaanyi nnyo era buli ensi yonna yakusiima weebale nnyo weebalire ddala esaawa zino ku kyalo bakuyisa batya manyi bwoba olina ekintu ekijja kugamba Bukenya Majidu sula nansa naawe ku Yesu amala awo ekitundu era nakyo kyansanyukirako olwedde obubaka nabo babulaba
bagamba oli w'amaanyi olaba osiimibwa omusiime oli w'amaanyi era omusiime yanfudde w'amaanyi kati nze ndi w'amaanyi oli wa kitalo amaanyi ge nina gambye neeyongeddeko mba nabadde na 30% kati ndinga mu 70% olw'omusiime kino kyeyakola kyeyankoledde kinyongeddeko ne ku kyalo nasalodi awo wenkoleraawo kyalo kati buli omu agamba kituufu Gwe Bukenya Majidu senior promoter omusiime opakinga wa pakinga ku nasalodi awo enkolera emirimu gyange era bwe nveewaka ku makya nenzija ne pakinga awo kawungezi bwe mbanzi n'oba akasumuluzo era nkatambula bagamba yoyo omusiime wandika akasumuluzo yoyo omusiime yasiimiddwa omusiime Bukenya Majidu yasiimiddwa omusiime wagande temumanya kumanya obujja tebweyongedde ku nasaawo bweyongedde naye nti munnange kiba kibinnyaata olinnya eddaala ate n'obeera waggulu ng'ate abali wansi obalinnyako era osigala ku levo kooli n'otambula nabo weeyagalira muli mutima nga ye buli akulaba agamba kyekyo oli w'amaanyi kyekyo oli w'amaanyi nze nkimanyi ndi w'amaanyi eddaala ate kati eyo ntandikwa kusinziira ku bubonero omanyi bagamba osoma obubonero n'obulaba eno yabadde entandika omusiime gye yanzibuliddewo kubanga tukola emirimu mingi tulanga abantu bangi bennanze kampuni nyingi zennanga neera byonnanga bigambye nti nnanga nga nkolera ku bulungi bwansi kubera bangi bulijjo bakimbuuza naye tukulaba n'abasajja abo ng'oli osobola omugamba ndi mwavu sirinamu wadde n'olukumi nagamba naye gwe tulaba oli obeera n'abasajja bali ab'amaanyi otambula nabo bw'olanga obatya nga tolina ssente naye nga ffe nkola emirimu nga sitaddemu nga nteekamu zange naye nga gwenkoledde simusabye nti oba mpaayo bweziti oba mpaayo bweziti wabula nga nkola bukozi kulw'obulungi lw'omulimu gwange nze nkola nti nga nina essuubi nga nkimanyi nti essaawa yonna nja kusasulwa era nasasuddwa papa yatandise yagguddewo oluggi oba kakiweereza eri abavubuka nga talina abavubuka obubaka bwentya okubagamba nti mu mirimu gino gyonna gye tukola tuleme kukulembeza nnyo ssente kuba ssente mugenyi ajja naggwaawo osobola okukola omulimu oli nakuwa emitwalo 2 naaba ng'akumaze naye osobola okukola omulimu n'obugumiikiriza tube n'obugumiikiriza mu mirimu gyonna gye tukola nti ne bw'oba okoze oba oli akusasudde oba takusasudde wekola ekyo kyoteekeddwa okukola ng'omuntu ensi yeebeeraba bye tukola buli kye tukola ensi yeekiraba ate kati tulina nti ensi yafuuka ya social media buli kye tukola ensi ekiraba era ekimanya tusigale nga tukola emirimu mu bugumiikiriza tuleme kukulembeza nnyo ssente mu mirimu gyaffe gye tukola tujja kusasulwa ffe kasita tusigala nga tukola ekyo kye tuteekeddwa okukola essaawa yonna asobola okuba nga oyo gw'okoledde takusasudde naye alaba kuba mu nsi mulimu abantu ba mirundi 2 mulimu abakola ebintu ba mirundi 3 mulimu abakola ebintu abalaba ebintu n'abeewuunya ebikoleddwa kati ffe tulina kubeeramu abo abakola ebintu kuba buli we tubiraba wabeerawo ababiraba ne beewuunya ebikoleddwa tubeeramu era n'abeewuunya ebikoleddwa kati tusigale mu ekyo nga ffe tukola buli wookola omulimu omuyonjo omulimu omulungi n'okukola n'obwesigwa n'amazima otuuka n'owangula era otuuka n'osasula newoba ensi tekusasudde ne katonda yatuuka n'akusasula mu kiseera gwe wotasuubirira kuba nange katonda ye yansasudde mu kiseera we nali sikasuubirira nti nsobola okusasula mu bantu ensi yonna nze jagamba nsi yonna kuba eyo siyo yali erabye wansi yonna omusiime wansi yonna naye mu bantu bonna bonna n'ayatula erinnya lyange nti Bukenya Majidu njagala ofune entambula leero kiba kisa kya katonda amina nnyo neeyanziza nnyo mukama wange okunteekako ku terefayina eyavako nja kuvugamu essaawa yonna gwe bonaboze kasa tukwataganye papazi wano wendi amina nja kuvugamu era nebaza terefayina kubeera ne vidiyo eyasinza okutambula ennyo ya terefayina terefayina eyaffe BBS nsaba abantu mulabe BBS terefayina ye TV eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda tetulinayo TV ndala ate muwulirize nnyo radio CBS FM radio 89.2 ne 88.2 emanduso 89 eyaffe ey'abavubuka ab'omulembe omutebi ne 88.8 radio y'obujajja
radios ezaffe mugiwulirize muziwe business companies mulete bulangu ku BBS Telefina TV esinga okulabibwa kati mu nsi yonna njebaza nti show eyo yagiraga bulungi nyera abali ku BBS bonna bankubiranga tukulabye wano ku Telefina era ne video gyensinza okutambuza ennyo bantu kati egenda mutukke ya BBS Telefina itwenagijje be bagimpadde nenjitimba era itambula buli wamu erabibwa abantu BBS Telefina TV yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda ngero okugiraba n'okugiwagira neyanza kati essaawa eno nzira ku NASA badde nzeeko wano ku Papazi kweyongera kusiima musiime kumwebaza olw'ekirabo kineeno kuba wali eri twali mu ssanyu neera makubiriza okulaba BBS Telefina okuwuliriza CBS FM n'okujja ku Papazi okulyawo emmere ekyemisana nga bakutegeeza Papazi Post bebakafulubuka muganda wange oluwombo olw'amaanyi agala okulya ku luwombo olw'enkoko olw'ennyama mu binyeebwa okulya ku ttooke bobezo bulungi kapira wakasufu kajiisa k'amaanyi wano Papazi Sport emakindye tuli wano ku Bukuli Road osobola okujja n'okufuna ekyemisana ekirungi nakutegeeza nti banaffe yawe proud powered by JICC LLC services basanga wali mu Dubai osokuwa nganda wangena okulambula ku mu UAE okufuna yo ku mirimu egy'enjawulo kuleka ntoteeka nyo okulamu bakuba ku visa eza UAE ennaku zino ndaba waliwo gye bayita A to A visa bayina visa ez'ennaku asatu ez'abasuubuzi kwegamba nti freelance visas weziri otukuya omukyala Jackie Jana akanamba kesimu kali mu nsonda okijambula ku UAE Dubai ogendeko Abu Dhabi olambuleko safari olambule ekibuga UAE olekente ebintu bakola ku airport pickups air ticket booking hotel bookings buli kimu bakikwasaganya banaffe aba JICC LLC services mu DXP bagite Dubai bakwire ku namba esimu eri wansi mu kasonda oli ku JICC ojja kuba batuukira bulungi nyoze ndiko shimatavu olwakatolende si yange wanga ayasomoti osimbula kati ogenda nsimbula ngenda ogenda ku NASA ku NASA nva ku Papazi waneeno atizirayo ku NASA akola mirimu gyange kale tukutadde baba amina nyase ne bwogenda